A living example ya Nambozi. Sirabanga muntu yali munaku nga Nambozi. Kali kanaku akawedde emirimu. Anti era ojja kwesanga ng'eyo y'ensonga lwaki Nambozi yasoma. Golowooza yasoma lwakuba mwana wa mugagga nnyo. Ojja kwesanga ennaku gy'oli mu kumulangira ye yamukuumira mu ssomero. N'akitegeera nti bw'atasoma tagenda kukyusa luyimba lwa famire ye. Bwe yakugambako nti mwana w'abagagga nti bazadde be ssente baatoolanga wali okumuweerera. Yakugambako nti talina kyetaago kyonna eky'essomero kye yajjula ng'akisabye bazadde be nga waakisabira be bakimuweera. N'ojja kwesanga bazadde be empale baazikubanga ebiraka. Nga maama kadde mwapakasiza ate gye yeebikka ekiro. Naye nga bakitegedde nti mu kusoma mwe muli okukyuka kw'oluyimba lwa famire yaabwe. Okusoma kw'omwana waabwe kwe kutudde ennunuzi yaabwe. N'omwana n'atabaswaza mu kumanya ennaku yaabwe ne yeeyongerayo n'emisomo. Kyova olaba kati oluyimba lwakyuka. Abaali beeyita abaana b'abaami, abaali beeyita abaana b'abagagga be bali mu kutunyumiza olunaku olwaleero. Ti ako kannambooze nakalaba kaali kannaku. Weewuunya oti omuntu eyasoma okubanga yakyusa obulamu. Golowooza yasoma ku busigala nga bukyali mu miguwa. Uba osanga singa naye wasoma waalibadde nga Nambooze olwaleero. Naye ensobi gye wakola gwe kulowooza nti oli mwana wa mwami ate ye Nambooze n'akimanya nti mwana wa muwejjere okusoma kwe kugenda okuba okutudde ebiseera bye eby'omu maaso gwe n'odduka mu ssomero n'omusajja yali akuweerera. Bishop Kaggwa n'omubba. Oyo Frank Kasumba yalina omukisa. Omusajja Bishop Kaggwa omugenzi kati nga yeeyamye okumuweerera paka waali kooyera okusoma. Ye yennyini n'amubba. Omusajja n'amugoba misinde n'amugamba toddangamu okunsemberera yadde okunneesembereza yadde okusemberera. Ansemberera n'atandika okuzannyanya akalengedde. Frank Kasumba be basajja abasooka okukuba amasimu ng'amasimu gaakajja nga bakutte ennyindo. Alo kookula owakudde be baazannyang'ani akalengedde abo ku luguudo kujeema kusoma oba kubba musajja eyali amuweerera. Bannambooze abaamanya ennaku yaabwe kati baakyusa dde oluyimba. Abaana b'abagagga be bali mu kugamba nakalabako nga kanaku. Omuntu nnaanyumya ebintu ebyo manya ye yasigalayo. Omuntu akutegeeza ku nnaku y'omuntu gwe yalaba naye nga yamala dde ottereera. Omanya nti ye yasigalayo kuba kirumira muba mwavaayo mwenna talina budde bukwogererako eyo gye yakulabira. Kuba mwavaayo mwenna. Drake Lubega talina budde bukwogererako eyo gye yakulabira kubanga mwavaayo mwenna. Era be yakuba nabo bulooka oyo nno omulaba. Twakimanga mazzi. Oyo nno omulaba. Twakalakatanga mputa. Oyo nno omulaba yalinga munaku. Oyo nno yali kino. Then so what? Golowooza bazadde be bamuweerera kusigala nga munaku. Oba yolowooza yasoma kusigala nga munaku. Abaana bamanya bumanya nnaku yaabwe. N'asomera mu bigere ng'ate agendera ku bigere ku ssomero. N'agumira okukubwa kubanga ebiseera bye baasomera amasomero gaali gakubwa nnyo. N'agumira obutabeera nantagambwako ng'era agambwako. Paka emisomo gye lwe gyamutuusa okubanga agezze abaana b'abagagga nga kaakati be bagamba omwana w'omuwejjere mbu twamulaba nti yali munaku. Kituufu. Mukama muweere obujulizi. Era nziramu kikkaatiriza Nambooze yali munaku. Era abagaana okuweerera abaana muweerere abaana nga mulabira ku bantu nga bannambooze nti oluyimba lusobola okukyuka. Neyakuvumanga obunaku oba neyali omwana w'omugagga nga yajjukiza abantu nti oyo namulaba yali munaku. Gwe wakwata kkubo lya byamangu oba wasimba nsujju ng'olaba okusoma kugenda kukaluubiriza. Ng'olaba okusoma kugenda kukulwisa n'okwata ekkubo lyonna lyewasalawo okukwata. Munnaffe n'asalawo okusigala nga ye akyatambuza emisomo ng'era muwalawo. Omanyi gufiira kwatazadde mwana Frank Kasumba oyo mumulaba. Yava mu ssomero olw'essente ez'amangu ze yali anoonya. Kakati ate ne muwala we yennyini bwe yali ava mu ssomero lw'essente ez'amangu ze yali anoonya taata teyamwadivayizinga. Kakati omwana we alabikanga ali obulungi naye nga yagenda okukolimira abaana abalala basigala mu masomero. Emyaka 2 agajja ng'era bw'olaba taata we bw'ali mu kukolimira bonna abaatereera ng'agamba nti baali baki? Baali banaku.
ng'oli musajja mukulu nga gwogugo gwakukeera ku TV kutunyumiza baali banaku. Bw'oba wabalaba nga banaku nga gwoli bulungi baakuyitirako waawo nawo otugambangawo. Frank Gasumba baakuyitirako wa kubanga otulaze nti baali banaku nga gwoli bulungi era toli mupya mu ssente. Baakuyitirako wa abanaku abo baakuyitirako wa abanaku abo baakulekera wa. Then nchanga bajja abaana ba National Unity Platform tebalina mpisa bavuma buli kiramu oba bola isinse evuma abantu bagijja woli maama kyala wa muntu omu ali mu myaka kati egifunye n'abazzukulu nkakasa Nambooze alina abazzukulu mulekeremu miskini mulekeremu mulekeremu tomutuusa ku mbeera ya muyitaka manya ebiseera ebisinga abantu abalowooza nti batumanyi okuva emabega munne be batunyomoola be batusiriwalirako era be batatuwa kitiibwa. Kagundi kati akaggale wa nnyoko oluggi tulekerengamu ku bannaffe akatono ekyo ekitiibwa kye tunoonya abalaba kituwe naffe tusooke tukigabenga. Kali kakazi kanaku ono munnanga amanyi gye bawola n'abatawola kitegeeza mwewozi. Bwe bw'osanga ng'omusajja amanyi edduuka eriwola n'eritawola kitegeeza aba mwewozi amanyi omugabi amanyi omukodo. N'obuuza gwatasaba wamanya nti omugabi n'omanya n'omukodo waba awulirawa. Kitegeeza naawe oli masiikini. Kitegeeza naawe ogenda otambula olomba bulombi. Kakati wuuna gukidde kukutubuulira agenze ku episode empya eyakaali kanaku ne we kaakuyitirako tubuulire kubanga olaze kaali tekakyali. Kakati tunnyonnyole we kaakuyitirako nga gwe kagezi munnyo waakuno omwana w'abagagga wabba Bishop Kaggwa senga kakati naawe olinga bannambooze. Bishop Kaggwa yali yeeyamye kuweera lubeerera gwe wennyini n'omubba kyova olaba kakati okaabatwawa nga ntulege. Omanya abakodo, omanya abatagaba, omanya eyajja ewuwo embwayo neeyagala okubba engatto ye nga zza okukusaba obuwagizi bwo omutambulireko mu kampeyini kyokka nga kakati yakwekweka takyakufaako. Baaba sikuseka obwavu butabaaza butono ddala ng'ogaanye okukkiriza amazima ng'otambulira mu ddinaayo. Bwe Frank ebimu ku bikusumbuwa kutambulira mu ddinaayo butakkiriza nti oli munaku bw'oyambala engoye neewole n'onyuma n'oyagala okubalaga nti oli wa kitalo nnyo naye nga amazima gasigala nti neewole oba neeyazika ogenda zizzaayo ku kyanga. Bwe weewola emmere n'emmotoka n'olabanga manyi atera n'okweyazika emmolwa n'olabanga oli eyo yonna otambulira mu ddinaayo ofekinga life toyina nju. Tekisooka toyina nju oli mupangisa okyapangisa naawe ogende ng'omanyiranga abantu era naye tukufuula ensonga mu ggwanga gw'omupangisa atayina nju akyapangisa ate bw'alimba ensimbu yiye mbu yange toyina nju oli mupangisa ate ebiseera ebisinga oyabikanga n'emitwalo 10 togirinaawo okiwakanamu.